Masitoni yoyo mayinja wango wedda oba ow'omwaka guno. Omanyi tulina ba mayinja ba mirundi ebiri. Mayinja w'emyaka 10 emabega. Mayinja tugenda kuyomba tofaayo. Kakati omulama kyo kimwe twabadde tuyomba. Kati leero omulama gwolese mutuufu. Kakati mayinja twayonde ejjo nga tuli ku radio. Era enkyabe bwonkubira. Ndi mayinja. Ekirowoozo kyange kiri bwe kiti. Tewaliwo bino ebintu si byakwekola si byakwekubisa bifaananyi. Manya abayimbi abamu si bonna ayagala nnyo okukola ekintu nga kamera weeziri. Njagala ojjukire mayinja oli omu ku bayimbi 10 abakyasinze okubeera bitutumu mu ggwanga muno. Oli omu ku bayimbi 10 kanjogere pardon. Oli omu ku bayimbi 10 abakyasinze okuwagirwa mu Uganda wano. Oli omu ku bayimbi 10 abasinga obugagga mu Uganda muno. Obu bonna obugagga tubukoledde bweru wa Uganda nga wadde olusi wayimba. Kyetugambye tekineeta kamaleyo tekineetaagisa gwe kunsimba mu mugongo. Twagala kamera kulaba ng'otisseka babuyita ennyongeza n'oba onaateekako ensawo za sukaali 10 oba ez'akawunga 10 kamera zikulage nti otadde wala. Kuba nze guno mulimu ngwewadde ngenda kutiikinga. Nasooka kutiikinga Bobi Wine yagenda. Nentiikinga Saamu Mugagga yawaayo. Natiikinze eno omuvubuka agenda ogula emmotoka. Ofuna bulungi? Sinaba kumanyaayo mulala naye era njagenda kubamanya. Kati nkitwale nti naawe nkutiikinze kubanga ngenda kuteenta nyina press conference mulana bawandiise edda 15 oli mu namba 15. Ndi mu namba 15. Kaakati ekyo nnyini kyokola kugambye nti buli kintu kibaako akikulembedde. Mayinja ompulire okkiriza njogere? Nkwada akazirose. Webale. Kaakati ekintu kino sisobola kwetikka credit, sisobola kwetikka bubonero buno. Tukkiriza nti Abitex yakulembera omuki omulamwa guno. Kyekugamba yongera otukume. Wakati saawa eno ndi waka. Ofuna bulungi? N'ekyo ngamba nti gundi yawaayo simanyi nawe bayita. Tumanyi ku Prime Minister's office. Kyekugamba nze sirina sikiika ya mmotoka. Simanyi bwe yakikoze kuba nalabye omwana ziri pazo ng'ate bwe yabadde adda bamukwata. Kati obwo obutonotono obwo jangu twogere. Mayinja emmotoka bw'ogipangisa wali bakkiriza okugitulamu omuntu omu n'oteekamu ebintu n'ogenda kati kyo ekya tutwala nte ngenda kwerekerako Saamu Mugagga okutwala ente olunaku olw'enkya batutte ebijanjaalo Saamu Mugagga agamba atwala nte enkya obula ekintu kino kiteeseteese oti oyagala buli omu akikolere ku lulwe oba oyagala tukuŋŋaanye nga bayimbi kyenjagala okumanya oba kati ate ensonga gyompa olinga agamba nti gwe oyagala otule ku TV olabe gundi avuddeyo ng'otiikinga. Nze mbadde mmanyi nti ogenda kuŋŋaanya bayimbi bakuŋŋaanye ekintu ekyawamu kankole kyokulabirako katono kyakulabirako omulamwa gwo guno ogwagala otya oyagala mayinja asimbula ekikye yekka nga mayinja buli muntu kubanga okimanyi abayimbi ekyabayimbi okwegala tekisoboka ekyo kimanyi kyagaanadde ekyo tewali kintu kitasoboka kati ate obuzibu gw'otandikidde mu kwemala mu maanyi ofuna bulungi kwanaye bw'okyogedde okireetedde mulamu ati kano kamayinja ke twayombye nako eggulu era okagenda kugira amanyi mayinja oyagala nnyo okumatiza essaawa eno giraba siyakumatiza kyenkugamba nteeka ku nnamba yokuntadde ogambe nti omuyimbi bw'ati njagala ssente olebwe sizikukwase kuzikuwa ekyo bajja kutuliisa ensimbi nze olwaleero nkedde neŋŋenda ewa Maama Saamu ensi yonna ekirabye naawe situka genda Prime Minister wali ekitegeeza oyagala mayinja yekka agenda weebale nnyo bebanga Golden ekyaliwo ate bwemugendanga Golden ate kizitowa nnyo oba mayinja ondaba Abitex kati wanjita ovudde ku mulamwa makakooli omulamwa gwatandise ovudde ku mulamwa omulamwa nze nadde manyi nange kuŋŋaanya nga bayimbi kati ate oyagala muntu sekinoomu ekyo ojja kuvaayo beba akugambe nze sigenda n'oyo kadiŋŋo oluusi muwayiriza bebe njagala kyakulabirako anti bebe omutadde kulinnya kati omutadde mu public nti agaana bebe mumanyi njagala enkyankubira bebe nga ffena tuli ku teleconference nga bwe tugiriko bw'ataakuwa essente
kakati tugenda twekyayisa mu bantu Mayinja bebe nsobola omukubira essimu nga tuli ku ssimu ffenna Mayinja Dictator Maka bwankubidde essimu ulira abe Dictator Maka ankubidde essimu nze mukubidde actually nanyinyonyola omulama gwa Architect ne mugamba ogwo mutuufu kwe kuba ssimu n'atugatta kati ate kino kyotuwa nti ogenda kutugatta nga bayimbi ne ŋŋamba wendi bebe nsobola nze n'omukubira essimu n'omulala gwogize gwe gwolaba anaakuvuma nga omukubira ata ananvuma nga bebe amukubira omulimu omunene Mayinja bw'okeera ku makya n'oyiyo oluyimba lwo lubayita nga bwe wayimba obunkeeki oba Africa gw'oba omanya engeri gy'oyagala omulimu guno gugguke gwe guno omulamwa nze mbadde ntesa buti nga bwe nguleese buli muntu mu musiki ayina baafunye kuba munemuna muyimbi naye temufunye kyenkanyi tuli wamu essaawa zino Mayinja asobola okugamba nti ngenda kutwala obusawo bwa seminti 6 bebe n'agamba nti nedda ze ngenda kutwala ensawo 7 kino ekintu bw'ogamba okitwalira mu bayimbi nalebe Sophie Gombe mwamugamba ye pulezidenti w'abayimbi be yavuddeyo yagenze kutwala buwunga eri ba comedians ebibinda bantu ebyekijega kimuntu omulamwa nze nanyini mulamwa buli muntu twagala bamulamule buli muntu yeetake musalaba gwe nedda kati awo batogase Architect wembanga ndi omu ku bayimbi bawagidde naawe oli omu ku bategesi b'ebivulu abantu era bebawagidde ebivulu bye bakola kibayingira kituufu kati essaawa eno obanga olabyewo ekituli nti Sophie yatutte yekka naye n'okiraba ng'ekyekijega nga bw'ogambye kandi kyakyenjawulo Mayinja ne bwe naagamba nti nguze akange fe Abaganda tugenda nasoba mukanga asoba mukabukuku kayinza obutawera naye singa Mayinja aleeta bebe n'aleeta gundi n'aleeta ani nga bwe tunaaba tubamenya ojja kola nga tututte ekintu ekiwere ntugaba abayimbi baleese kino okusatunatondowala ekyo tekigenda kukola anti gwe weemalamwa gwoleese omulamu olw'ensonga anti Vision mwami Mayinja Vision Beyalambo alaba ova ku mulamu otandise okuteekamu ebyo kati yayagala kiri ate Maka kati ontabudde ate gwe omulamu gwe ndikuguwagumba wangande gwe muteesezza kituufu gwe gwabadde bwe gutyo naye kati Vision Beyala yagambye sibi ebyo akyusizza kakati katuve ku radio Maka abantu bajja kuwulira kuba tugenda gifiirako olunaku olw'enkya omulimu ngutandise omulimu ngutandise ngenda kutiikinga omu ku omu adda kuguli omulamu gwe wabaddeko nze gwe ntegeera ogulubanga omu ku omu gwe kuwagiddeko kuŋŋanya bayimbi omu ku omu wafunye bubi Abitex olabika oyagala tuula ku TV kuseka oyagala kuseka kati oyagala okugamba Mayinja n'okwata akasawo nga kalimu kilo 10 ojja kuba oyambye amaka 10 anti jangu tukwataganye nja kuwa sente kugambye nsobodde zino ne bubadde otya nabo nja sirina bubaka bwa muntu bwenna gwe njagala kwetikanya buli muntu yettika omusalaba gwe ogamba oyagala kujjukiza oyagala kutula ku TV oseke nga bw'oli oseka nti Gombe yawadde ebyo bya kisiru gundi yatutte kati awo kise tekinnatandika Mayinja tanfunye Dictator Maka nsiibula Mayinja ebintu ebiseera ebisinga abirala nnenge yatabula Mayinja buvye ddala ku mulamwa n'oyiika windo kyenkugamba jangu tukwasaganye tutwale ebintu Abitex nga tonagenda lekera okuwaayiriza bwana Mayinja nti ovadde wano n'okyogera ogambye yakatikkula muzeeyi Museveni essente ezitamanyiddwa muweeto kaakati nze ekintu kyensinga okuwa ekitiibwa nkikugambe mu nsi benkwatanga ejjambiya nendayira abaana bange ne mmange ne mwannyinaze onvanga mu maaso okulya ssente za Museveni si musango naye okulya ssente za Museveni n'ovaayo obuzebuze bannayuganda obajje ku mulamwa gwabwe gwe balinamu essuubi bannayuganda essuubi lyabwe ligamba libali mu Kyagulanyi libali mu people power bannayuganda baagala ebintu bibiri oli naffe toli naffe tebaagalawo kyakusatu bwe n'ovaayo omuntu gwe bazze bawakira ebbanga lyonna nga bakutwala nga looya waabwe wayimba obunkenke n'oyimba Land Road n'oyimba Africa
n'ogamba nti mutugamba okukola naye tukole ki n'ovaayo n'okuba oluyimba olwamala eggobe mu kibya oluyimba luno lusembyeyo luno lyayimbira President Museveni bizeemu ayina n'olulala batiitiizi Bobbi n'omulaba nga essaawa zino abantu bannayuganda yonako bayinamu essuubi abagamba people power mulonde n'olyoka ovaayo n'ogamba nti abannange peace for all of all for peace ekyo kiba kitegeeza nti obuzaabuza abantu bakuguza obuzaabuza abantu nze njagala kugamba kamaleyo kamaleyo okuwa akazindaalo omuntu omulekanga naggusa ensonga n'akuwa akazindaalo ofuna bulungi ekijja okuwanguza ensi eno olekanga omuntu n'ayogera n'agguka n'olyoka oyingira ekigambo kiri kimu Mayinja njagala ayogere ku leediyo ensi yonna ine mutegeero olwaleero kubanga yeebala amatookoso zonna ne katufunye omukisa Dictator Mark omutadde ku layini njagala alayira abaana b'okufa baayina ne mukazi we Nakyeyuna oyo okufa oba teyasinkana Museveni n'amuwa ssente akazindaalo kali wa mwami Mayinja kali Dictator Mark Kazo wali kunyonyola njagala abaana bange okufa ne Nakyeyune okufa sisinkanangako Museveni n'entwala n'enjogera naye nampa ssente nampa n'emmotoka kati mwama Abitegisi muwa omukisa atunyonyole kuba yetaaga okunnyonnyola kati nze njogera yesebo gwaliko kaakati mwami Abitegisi nga bwannyonnyodde emabega yonna yonna gy'avudde ennyimba azimenye ze nnayimba niwe tutuuse ensonga ya peace for all for peace yagitegeerera mu kyamu Dictator Mark tonzijja ku mulamwa wetuli wetukyali awo kulayira oba obutalayira anti wetudda no wuliriza anti wetudda naawe nakulese nonyonyera gy'ovudde n'obunzika kati nange leka nnyonnyole empunzike nkituufu Dictator Mark tuli ffenna igenda maaso mzee kaakano ensonga ye gy'asimbako nti mu kiseera kino abantu baagala Kyagulanyi ng'abantu wewali essuubi kwe n'ovaayo n'ogamba nti peace for all for peace ensi oba ogijje ku mulamwa ensonga gy'agamba nti ensi nagijja ku mulamwa mu kiseera kino ekintu ekyajjira kya peace for all ye yakitwala nga kyali abufuzi naye n'ekyo kyalimu kyagamba nti twegatte twesente kwe kukola emirembe egy'awamu nga gituyamba ffenna ekintu ky'empunzika nga ngamba nakyo nti ekintu kyenaleeta si kya byabufuzi si kyakujja abantu ku mulamwa kuwabula kugenda na nsonga naye nga tuperereza abo batatuwagira okwongera otuwagira ekintu kyesijja kulayira kuba sikikolangako nti simanyi abaana bange bafe mukyala wange afe